finish your rice? Okay, baby. Thank you so much. I'm going to come upstairs and give you sweets. Then you're going to brush your teeth. And we're going to get in bed. Yeah, we're going to get in bed and do bedtime stories, okay? Okay. I'm still on the phone. I'm going to... Okay. Maybe the pig. Oh, okay. We'll do the lion story. Okay. Let mommy finish. 2 minutes. The pig. The pig one. Okay. I got it. Mother pig. Okay, I'll be with you now. Okay, patience. Remember, patience. But you know that? Yeah, I know. You can't go. No, not now. Let me finish. Okay, Mama. No, you can't. When Mommy says no, you need to listen. It's a no. Okay. So, someone also said something about Lero kati abantu boogera ne ku Zahara kati oyo mugambe ki? Mulimu abantu botunira olubalinga ennaku yabakubakubadda mukazi wattu oba yeekulira atya kati nzire ku Zahara nvume Zahara. Zahara, I'm going to send you love. Olana nange bye nageze naye kafiga kakyaliko naye bwe kiba nga kyekyo Zahara tuyingire gym tukole ku mubiri. Zahara Toto tuyingire gym tukole emirimu naye nze nawe ngeze naye Nchalabikako. Kabonezekeko. Kawesti kachariko. Ukwato ulira nti okutte one mama Zara wota ya ulanti guno mugongo bakino chiwato bachichi. Zara tuyingire mu gym tukole ku mubiri tulekera okuvuma abantu. Obudde betumala mnenga tuvuma abantu. Tusobola okuba nti twefaako ne improving afenga abantu. And we improve ourselves, you know. So yeah, do your jobs, guys. We love you. TVs cannot survive without you. TV cannot survive without drama. We need you guys. But just do your job better. Put a little bit of professionalism into it. Ebintu mujakulanga binyuma. Ebintu mubiteke ku level zili international. Neku ovuma okirako oli mu katale simanyi eni e Masaka bichi we no muja kufiira nze ku TV muja kufuna cardiac arrest obusungu bungi nnyo. You so angry. Why are you angry? Why are you so angry? Are you angry over people's lives? Are you angry that the people that you're coming out for are better than you, more successful than you, good looking than you? No, you are a TV presenter. It's a calling. It's a beautiful calling. There's a purpose for you to be a TV presenter, but just use it in the right way. Mukakane chichi. Mufaji. Kati Zara, honestly Zara netina kamba. We example, nze muvuma nti Zari yakola ki? Zara nakwagalira musajja Tina. Nababira byapa no wallahi temumanyi nawe maze mbalaba ndozeyo kuyisinganya bya makubo ebintu bye muvuma okera kumacha novuma omuntu ng'olinga mumanyi wallahi nze nga temumanyi abantu basingana ku social media nze munda wabulabi nti postinze bifaananyi naye okumanya ng'omuntu Zari people who sit with me actually bajja kuwulira I'm a very different person. There is a Zari eyasokerawo ddala red paper gwe ya branding anga yo era be batandika kagambo what was it? Socialite. Munne red paper yatandikawo yo Zari waabwe nga bo buli kiseera bannoonyaako drama. Do you know why? Nga ne bwe mba nkoze ebirungi nze charity projects zange zonna zenkola e Kampala, they don't make it to the newspapers. They don't make it to front pages. They don't make it on TV. They don't. All my charity projects, all my beautiful good things, my achievements, ebintu byange ebirungi byonna tebi making on TV, front pages, or they don't. But you know what? When it comes to anything that's called drama, it sells. Chovola banti red paper nga yabakatandika okutegera who Zari is branding. Oli mazima nga ne bwaba takumanyi agamba naye omuwalo n'alabika mulalu. Kati what used to surprise my family, let me tell you this. Ebintu bye basomanga mu mawulire. My family calls me Zai. If you all know Bamta Zaitun, abantu abakulira ejjinja. Kati nga ne Zai tuwulire. Tulina Zai gwe tumanye waka wano. Naye tulina ne Zai gwe tulaba mu mawulire. Bakuwandiiseko kino na kino. My family, ekintu ekyo kyabamalangako nnyo. Like, it used to make their heads spin. My family teyategeranga.
red pepper ye bwe yakwata ne brandinga Zari kati nga buli kintu kyonna bayinza okuba kafaananyi ku front page ebintu ng'abakyala. I'm gonna tell you something, waliwo otuula obubi sometimes oba ocrossing amagulu. You know, when you're crossing your legs, when you go like this, that gap there, our red pepper yokubira ekifaananyi. I'm going to show this again. When you're crossing your legs, ola nti okugulu kugenda, awe bakubira ekifaananyi. Mukuba ekifaananyi. Zari mutamiivu yatudde nnyo ne yeeyambula mwana muwala talina mpisa biki akafaananyi akamu ne kabawa page number. So people used to have this perception about Zari kubanga oyo red pepper gwe branding, but initially I think people actually came to understand that there is two different people. Me and the Zari that the red papers branded, we are two different people. Naba mawulire abo benyini meeting anga in person. Maya baba mawulire bantu bafo basanga nomugulire kyemsano mwaya kanti bantu bafo, they are our people. Nze mtu wansi nze connecting n'abantu bange wansi. So kati wamala okwogera naawe obanga okoze interview naye agenda okulaba ebintu byoyogerako oba ebikuvaamu. Kwegamba ebintu byoyogera ne character gye bakusuubirizaamu nga they don't connect. Owulira. Someone said something about yogera ku Rita Kaggwa. Bakyala bannange mulina okutegeera ekintu kimu. And I'm going to say this again. Mulina okutegeera ekintu kimu. Omuntu yenna taking a time out of their lives n'agamba nti leero ngenda kutuula ku Zari, ngenda kuvuma Zari, tetolina byakola. And it's number one, it's okay ddala ng'oggyeko ekyokuba nti tolina byakola. Abantu abo in most cases they are fighting inner battles. They are fighting inner demons. Mumita zombie. That's what I'm seeing here. I don't know. Let's see mine. Zombie. No, let's call her Rita. It's okay. Remember, we're switching the topic. We're gonna start uplifting each other. We're gonna start uplifting each other. Kumanga. Fena bwetuba winning. If all of us Ugandan women are winning, it's a beautiful thing to see. So mwamuita zombie, I'll keep calling her Rita. Nematina mbabuliridde nalibadde nzija wano nenvuma ati nabikiza. No, mbabuliridde. They can do better. The shows can be great. All they need to do is switch up the game. They need to up the game. So with Rita, abantu abamu mulina obbasaasira kyobola nti waliwo ebiseera bye namuddirangamu naye ndooza bwali busungu ate nange butalooza naye ng'ate looking back it wasn't necessary. Era after that njagala mwetegereze nze ndudde okwogera ku Rita, ndudde omupostinga abantu bonna, ndudde okwogera ku mukyalo oyo. I'm telling you, ndudde. People are fighting inner demons. Kitegeera balina ebizibu byabwe. Abantu abamu they've been through some. No, not now. Mama, Yeah. my chocolate. I'll give you your chocolate. Abantu abamu balina been through physical abuse, emotional abuse, all sorts of abuses. Abantu abamu balina self-esteem issues. Abantu abamu ebintu bingi nnyo. Baba stop. So ebintu bingi nnyo bituuka ku bantu nti so they are fighting spirits or evil spirits. I don't know what it is. I'm just saying. So omuntu otuuka ebintu bino nga bikuyitiriddeko. So for you to feel better, making of feeling up better. Yeah, someone is also mentioning depression. Yeah, some people are depressed. So for you to feel better about yourself, you try to put other people down. Remember, you have your issues here, you have issues going, and you're already feeling low. So what happens?
You need to feel better about yourselves by abusing people that are here. It makes you kind of feel better. But omuntu are taking a time out of their lives. Natandika okuvuma omuntu from nowhere. Rita sinachina mukola. Can you stop using the phone to call me, guys? Junior. So don't call me. Don't video call me. I'm in the middle of something. So omuntu you are taking a time. It's not because they really coming after you into inachi wabakora, but they are trying to make themselves feel better from the misery that is going on inside. Remember, and I'll tell you something about miserable people. But in Zokuva, totally happy with you. Deep down, a miserable person, their vibe, their everything about them, you can feel that up. Let me tell you something about negative energy. It's very contagious. So omuntu yena ne bwavayo ne yefula nti ye ali okay naye ng'ate eno oli mu kuvuma abantu biki. You're miserable deep down. So so you can feel better about yourself. For you, it does. So Rita. So Rita, if you see this and you still want to continue abusing, means Rita sinakina London Rita ne Ivan. Ngamwe bantu abambe tusinkana ne mutwala mbibala byamwe ebyabana Uganda byetwalitomanyi ne mutu spending sente nyingi nnyo ne mukudde waka pocket money nga tubawa nze ne munyo omuntu gye nakera ku macha Rita sina kye nakukola n'otandika kunvuma oba ali onoonya era again. Someone said something about the Sheila case. What do I comment about that? Munina utegere chintu chimo, and this is what I actually spoke about when this whole conversation began. Cyberbullying is real. I think I'm one of the most talked about persons. Wallahi nze banjogerako nibansibako ebigambo ne bampayiriza ne banjagaza abantu besagala ne banvuma ne bankola buli kimu nze wano wallahi nze naye munayo laba ebintu ebyo lwakuba nze naguma ate nange basanga ndi kiti kya muwogo kiri ekisoga n'ekigumu anti muga tuli basoga tulina emputu nze mwasanga ndi kiti kigumu kya muwogo kyakulira jjinja mu basoga tulira emputu naye kati cyberbullying were happening ku Mutali week. I'm going to tell you this. Abantu bayinza committing a suicide. Abantu, their self-worth, their self-esteem, everything about that person because of cyberbullying changes. Bayinza kugenda into isolation. Bayinza ogenda into isolation because of cyberbullying. Zebasanga ndi bagomo, nzano muvuma bulunaku, Zari oli mukadde, Zari malaya, Zari nze it's okay. Bwebanga tebinkwata konze siri malaya tongulangako oba ndi mukadde nabaga ndi mukadde anyirira ndi ku live sina filter ndi ku live ndi mukadde nakiriza naye ekintu ekyo. I'm going to tell you something. Cyberbullying is very, very dangerous. People commit suicide mu bintu ebyo. Kale, for me, I do support what Sheila did. Tina, on the other side, ndoza tewali show. Jakola nabanga tanjogeddeko. I doubt. Bwezibanga mweziri, it's once in a while. She will talk about me. Aja kumvuma akole bichi Zara fana bino binenga botumira Tina avuma Zari. Wallahi, to them mazima. Otunulira Tina avuma Zari. Tina nze nkusinga okulabika obulungi. Tina, I'm more successful than you. Tina nina abaana b'otalina. Tina nina buli kimu ky'oyagala okubeera gwe Tina. Kati ngenda n'ekutunira kikazi kyattu ng'oli eyo oli ku TV owoggana amalusu gakubuuka bwe gati. N'enkutunuulira n'enkusayizinga bwe nti. Nendaba nga yonna worth it.
Nendabanga you're not worth it. Nze mulaba nvaayo okwogera ekintu oba neevuma omuntu oba nenziramu omuntu komi oba ntuuse ndwawo. I forever take long to actually, abuse people on social media. Nze ndwirawo ddala naye nze mulaba nvuddeyo nenjogera ku muntu gundi. Gwoba otuuse wala. Nice. Social cyberbullying is very real. People actually commit suicide. I've been through this, and I think actually it's made me stronger. Mumanyiti ennaku zino page yange bebeera nga tekuli nabavuma nyinza n'okwewuunya. Kubanga already abantu I'm following are people that follow me already. They are my fans. They are people that love me. Kati bwentuuka nga temuli bantu bavuma ntandika okweraliikirira ngamba mwalagawa mulina okusigala nga munvuma. Kitegeeza sikyalina makulu nti temukyanjogerako ki. Mulina okusigala nga munjogerako, mulina okusigala nga munvuma. Nze bwe mutanvuma oluusi tandika okweraliikirira. So nze bwe banvuma bonna ngamba doing something right. Mwe museka busesi. Temuseka zemba wa facts zendwawo okwogera. Wallahi zendwawo okwogera namwe mukimanyi zendwawo okwogera naye nganti wallahi mubuze n'ababeera South Africa zendwawo okwogera naye lwengambye nti ngenda kwogera nze njogera. So cyberbullying is real. You guys stop cyberbullying. Tekiriyo, tekiri accepted. Abantu beetekamu emiguwa so mukiveeko. Man, I love it too much. I'm reading the comments. Mbotulaze machua. Kekali ko mbotulaze machua. Kali. Ena balaga machua. Waliwa ngamye nso kensirike mukatono ateekeko data ayinza okusubwana katata balina data. Munaera politics is not for me. Nze olaba nkikonyeeko bukonyi nenkireka bwenkirese nze simanyi. Kati munaye bwenkirese abo sirina kyensobola kwongerako.